Inside Story Uganda, real source of political updates. Honorable Minsa Kabanda ne Honorable Charles Omusha na Honorable Mike Mabike tanatu kwa DF naye Hajati Nzewuo ali candidate wa Kampala Central wa NRM haina bendera otunulira okusunsula okutambudde across political divide mibina byonna olabe kusomoza kyo okulimu nalwaki omwendo gweyongedde nnyo mu kisanja kye okusunsula kwagenze bulungi kuba kano kukabadde nga kaliko abajja kati kangambe nga nti NRM candidate, NOP candidate, independent candidates naye ekyobuuza nti lwaki independent sibeyongedde nnyo nze kulwangereza nti independent sibeyongedde nnyo kuba kati politics yafuuse business mu kufuuka business lumutaga nti bwe sifuna kino naakola ki awuliraga nti oba nfe kangende nkole ki ate abantu balina ne revenge n'agamba oyo yadde yampangudde nze kansije kulwange nze ndowooza nti bwe mbanga njogera ku NRM party yange gye mpagira kuba nze ndi candidate wa NRM nti ne bwe nnaali badde ngudde nga ngudde mu butali butuufu olw'okwagala party kyebayogerako nga patriotism nze saali komyewo osobola okuŋŋamba nze nali neesimbyewo ne Nyakaana nga nzija kuwa meya wa Kampala Central Division about 20 years back naye bwe yampangula saatunulira bibadde mu kulonda nagamba kanzire mabega waani Nyakaana era ne munoonyeza akalulu n'ayitamu naye kati akalulu akaze ennaku zino olwokuba nti kafuuse bizinesi ya muntu abantu bakyangu service delivery oli agaabwe siwangula waakiri kanzije oba ono mufiiriza oba simufiiriza oba mpangudde oba siwangudde kaŋŋende buki bugenzi kati n'olekyo otoono gwabadde aga nti ze ndi wa NRM kati ate pati y'okuluuzinga kuba bulijjo bwe mulwana nga muli basatu ono bwajja omu akola ki ayitamu era nze ndoza nti abakulu bakyalina omulimu ogugamba nti bawongere okutuula n'abantu abakulu mu kimwe NRM mu bibiina byonna kino tekirimu NRM yokka mukulu Ssekabira agee nti wabwe kyabadde kirungi naye kati ze kanjogere Kampala tiewaffe wonna si kirungi nze nyiza n'okuba nga ate ndi bulungiko okusinga bo ng'aba National Unity Platform lwaki oba Kampala kale metropolitan kubanga enkaayana ezirimu nze nina abantu abantuukiridde agambye nti ffe twawayo ssente okuyita muze kirungi najja n'opposed ate be neesimbawo nabo tebansaba ssente kuvaamu otherwise twatula butuuzi ne bagamba nti baata baanoonya kalulu naye ne bagamba nti nedda kale katukuleko ogende ffe ate tukuwagira era ntambula nabo bulungi naye balina nabo okuva ku councillorship LC3 LC5 mayorship bonna abajja twali ali satisfied anyway kiri twali kubawangula n'agamba nti bampangudde butuufu kyo kiri bonna era omuntu alina okugendako mu kkooti alabe nga kituufu bampangudde bati bampangudde secondly ate waliwo n'obuntuntu obubeeramu olinaga nawaayo 10 lyange natunda ttaka nakola bwenti sente nenziwaayo ebyo mbadde mbiwulira waabwe natunda ettaka lyange nendiwaayo tebampadde nakola bwenti bandiddemu olukwe kati nze nawaayo miliyoni 3 bangi nnyo nyaabo muwakiso newolaba bazze abangi mbamanyiko nze ndi wa muwakiso banzaala buloba naye ngoleranga nti Hajati ze mbaze okusasula sente mbaze okuwa bagenda kumpa akalulu bagenda kumpa tiketi ya NUP ogenda okulaba nga tagikoze eki tagifunye musajja wattu okulaga nti kale nange kaleka biba byakusala mu mwana ogenda okwesanga nga gamba kale kanzije oba naffe tukola ki era bambazeemu ne bagamba tufazaalika tujje tukolera ate ku sayidi endala kubanga bamanyi eno babagobye ate nawono tebakyalina we balaga bw'aba tazze ku independent agakale kanzije nkolero wa NRM ate wakiri akole ki ayitemu so nze ndoza nti ffenna tulina okweddako nze ndoza nti ensi yegudde eddalu oba ensi yeeronese tewali ali bulungi byonna ebibiina pozi bino ebipya ebizze bye simanyi n'ebibiina ebinene ennyo ebiriwo byonna birina obuzibu katugambe nga NUP nga ne NRM bino ebirala byo tebirina ekyamuzeero omushana tekirina naye tebulina nnyo gofa tebalina nnyo competition ekola ki eri awo yamaanyi nnyo bo bakyatula ne bateesa naye wano competition ndi wakati wa NRM versus NOP era nze ndowooza nti obulu buno bugenda kuba complicated nnyo
kubanga abantu fenga abanoonya akalulu nze njogerera wange mu Kampala Metropolitan fenga abanoonya akalulu tukyasanze obuzibu bungi nnyo omuntu aga nti nze mbadde wa Nuupu naye olwakino nakino sigenda kukola ki sigenda kuwagira nze njagala kuba ono kubanga yabadde bano basekabira abadde bagaba tiketi zibe njagala okuba kubanga banzibye nabawa ssente zange tebazinziriza omwana omu yaŋŋamba ate nga kituufu yaŋŋamba nze yali kuba kansala bwa LC5 LC3 nanga nze nabawa milioni zange 10 n'ezo nagenzeyo nembaga nti ssente zange muzinziriza oba seekyo ngenda muki mu mawulire namurecording kituufu ndi yakugamba so naye tomanyi kituufu yawaayo kyeki yaŋŋamba naye nanga nze nasasudde ssente zange milioni 15 nange nejjeko kantu kange ate kati banyimye ki banyimye tiketi naye ze batampa yali agenda mu mawulire kati mukugenda mu mawulire n'abeerawo ne bamuyita namugamba nedda ogujja ndikushuwadde tugenda kukola ki tujja kuwa 231 so n'olwekyo abantu bangi nnyo balina amafumu mu mitima ajja tayagadde olimba onyumiza emboozi balina amafumu wabiraba mu firimu nedda ssebo ate gwe sekabira wali wafinaawo kimanyi naye ng'abantu balina amafumu mu mitima era ffe kale ofundako n'ababala omwana mu mugongo kubanga kyali kya mugongo ne bamubalira muki mugongo nga bamuweese naye bano ate abaali kubanga ffe waffe tewaliyo okuwaayo ssente wabula waliwo ga nti omwana w'emyaka 7 agamye abayavula mbwe abayavula byajjanga bitambula ne babikola ki ekyo nakyo eyo nayo simboozi waizo ga nti baali baavula ne babala kapigimi ng'oli ayavula ne bamugamba bupigimi babalanga bupigimi wansi wano nga bwavula nti kano tekanakula wadoga enkolo yammwe esinga yaleeta kubanga ffe tukompitinga nomanya nti competition gyenyingiddemu yakufana kuwona kanyingire mu kalulu aitha bampangula bakole ki naye era sikkiriza na muntu agamba nti bampangula nkomawo oba bakubi bati bakubbye president daka yaga nti wayinza okubamu ebiyitidde naye ayagala pata akole ki asigale nze mbadde nsaba abantu bonna bwobanga omanyi tusinga tukompitinga pata against the party competition ebeera nnungi ne ba independence nga bwogere mukwano gwange Sewanyana bani bonna ba Swift bakomyewo bona akomyewo ne Kenny Lukyamzi luli abadde alimu kati kozi ye wa CP naye atabadde kati ayogerera mu Nuupu ebiseera ebyo badde bakolagana abadde ali mu Nuupu kati yakomyewo mu pate ye kitegeeza nti eno beyazikayo bweyazisi n'amala najja n'agaana ate kati eno original ki pate yange nze ekyo ndowooza nti kikyamu omuntu yali insistinze mu pate ye n'agamba eno ye pate yange tojja kujja independent oba oyagala oba tokola ki oba toyagala otherwise bwe tunakola butyo pate tezijja kubamu n'amakulu n'akamyufu tekajja kukola kuba oli ajjaga nti kansigale wano nga nyimiridde bwe nti nze ekijja nze ngende bugenzi independent nga seesimbyewo nakwesimbawo kuba sometimes it's very expensive so omuntu aga nti kanzije nninde bulinzi nze nzije kuba siwali nsonga lwaki ojja mu kamyufu ketuyita akamyufu ate ngera bagenda kukuwangula ate era okole ki okomewo nina instances biri za newunkiza oba ze nalabize njagala okubuuzaako ngaludde ebyobufuzi minisita Kabanda oli buba mumma oba bakiba kita ku makaadi bw'atawe bakaadi mu kibiina le weekend ejja naaba nga afunye ekibiina ekirala kiba kitegeeza ki ate ekibiina ne kimuwa kaadi yali anoonya kaadi aba anoonya kaadi yes aba anoonya kaadi abaga bwe mpita mu umbrella nja kufuna bwe mpita mu yero nja kufuna kakati nze nina eyavuganye Gomba yavuganye Gomba mu Nuupu natafuna kaadi kati aze mu Kampala Central nga MP twesimbyewo naye era abadde avumanya ate mukama we munnanfuusi yakola bino biki era ebisinga obungi abyogedde n'obutambi we buli babutambuza kale omulaba omusajja oyo kale biki kakati olwo oba oyagala pati oba oyagala just bakuwe goyitirewe oyiseewo ebibyo then okole ki kubanga singa abadde ayisisinga ddala nali njagala Gomba ate yalige nti nvudde Gomba nze ki nze Kampala kati omala oga nti mbadde nvuganyiza Gomba tebampadde tiketi kale agiwadde muganda we biki bagambanga nti Museveni ayagala baganda be kati ate babyogera nabo baagala baki
baganda baabwe kati bwamaze naga nti ate kati eyo nziruseeyo gyobadde olowooza nti olina amaanyi kitegeeza bamuwangudde butuufu mu pate ye yadde si ye yange kati bamuwangudde butuufu eggomba nga naye alaba talinaayo maanyi oli nga yali ku ground bwe yamaze n'akomawo wano naga ate kati kanzije nvuganye kitegeeza nti abantu tebabeera serious nga bavuganya mu pati wabula abeeraga nti kangende neewogomeyo abamu bali kati nga zisobola kuva mu pate yange kebere mbi kebere nnungi otherwise wano bagamba ati kati pate gy'ogiddemu mbagamba gye njagala era gye njagala okuwangulira mu Kampala nfanayo webale hajat ekirala nekijja kuba kya Mwami Ssekabira kubanga yakyogedde memba we nekangisongena yali memba we sijaga waŋŋanyo ganti memba waliwo candidate omu yabadde Lubaga South yawo Junior yali mu kamyufu Adam Swift Mugagga bw'ataafunye kaadi yagenda n'awandiikira flag bearer namugamba musawo mpa obukadde 3 nagula ambulance nengola kino wotazipakomawo wannamunigina era yakomyewo musente baganye okuzimu yaganye omu ebisatu nze ndowooza ebisatu yandibisabye kakiiko ka byakulonda flag bearer Adam Swift Mugagga aho naye kyasomshana nja kuddamu nuli okusunsula naye tumumanyi naye mubuuza nga atamumanyi Mwami Ssekabira ate nga byabadde era ku mawulire esebo honorable Kyasulu ya mukulu Busowa Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa ekyokwesimba oba independent oba mu kibiina ate olina okuddayo mu Bill of Rights so olina right okuba n'obulamu olina right olina right okuba ne liberty tebakusibye tewali akugira kuteekamu to be restricted olina right okwogera kakati gwe olina ne right okubeera mu press media yes Honorable Ssekabira leka honorable mchana presenting nga nyizi ogenda kukola kyagala kulwana olina right so gena media already modulator ngambye consilike naye notunulira bwoti sengu wadde honorable abantu abonna abesimbyewo nga bakomyewo bamenye naye ekyo tekimuwalukusa kuntunulira naliiso bwe lityo naye kati atakunyeze atu honorable mchana gena ma bweba tegurupe aba anoonya wayombera tewala kati poliisi batambula kumpola provoking baagala mbeera Bill of Rights yes kati ni muno mwe muli the right of freedom of association so nyine eddembe okubeera naawe mu group oba kalicha oba by'obufuzi kati eddembe eryo ate limpa ne right okutabeera naawe bwe mbasaagala so it's a question of right now bwonziba akalulu oba nompisa obubi oba kati sikyayagala kubeera naawe then nyina right to move on to another party ng'osuubirwa oyisiddwa bubi yeah nyinza kubanga tompisiza na bubi but sikyayagala kubeera naawe I don't want to be with you it's my right so kyetu discussing is that right the right to belong to association means also not to belong to the association so bwaba asaze ate teyeetaaga nakubuulira why so therefore it's not correct si kituufu ate bali kubateekako those labels z'emisango omanyi kakati tebali wano bagenze bali because banoonyayo sente no dembelye naye you have participated in a process giwagendayo nga weeyagalidde kati ye reason kulwaki ate nvuddeyo eyo process enyiiziza naye olina okuwa ensonga ate njikuweere ki it's my right toyina na right kumubuuza ku lwaki kwegamba obeerayo nga weesigamye obwesigamye olukunyiza ebya judgment ebyo bibyo because that's what the constitution says we are debating kyetuteesaako nti oli alina eddembe lye
limuweebwa tteeka limuweebwa constitution okuba wayagala okuba. So bwe mba ndi mukristaayo kati nenga sikyayagala kubeera mukristaayo kati njagala kubeera musiraamu njagala kubeera mukatuliki dembe lyange kati ojja kumbuuza ate ku lwaki kitaawe yali kino kati ogenze kunoonyayo sente. It is his right. So we begin with that. Then ekyokubiri bw'aba tayagala kubeera wa kibiina then ayina right okubeera independent. Independent means byonna bitunuddemu tayagala kubibeeramu. Wanjawula ja independent direct. There is no independent direct. It's independent. Sagala kubeera mu UPC, sagala kubeera mu NRM, sagala kubeera mu DP. Katonja kubuuza mawa ate kwakita bwesinje kuba president. It is his right. So oliwa ba exercising a right ye tumuwe ekitiibwa kye. Because kati nga mpuuga ono yagera n'amuyimba nti kabwa Kyagulanyi yali era n'amuyimba kano kabwa biki kati mbeera ntya naye. If I say I don't want to associate with you, omulala ne bwe yeeyisa obubi nuga sikyayagala kubeera naawe, it's your right. So you make so it can be ideology. Muyinza okwanga mulina ideology ate ne mushiftinga ideology eyo ne mugivaako nga kibadde but there are other issues that tuyina mu ggwanga which are also collected. Ebyobufuzi bya Uganda bize biva ku nsonga ne bigenda ku sente. That's also collected. Now katuyina okukidebating ekyo. We need to debate it. Bwe tubanga waliwo abakyali abalamu because olina okuba nga oli moral right. Nakuwa an example kimanyire kati nsobola okukiteerako omukono gwange Darlington Sako obutwali awo mu CA nga tosobola kumuyingiza mu NRM olw'okuma obwa minisita nti obwa minisita bumuleete wa Museveni nga takisobola tasobola kukkiriza but oyinza okumuyingiza ng'omunyonnyodde ne mudiscussinga ne mugira. There are people benalabako nga bribery zino ebyensimbi wouldn't do naye kati embeera yakyuka 20 years later ebya what you call integrity tebikyali. Edda ng'omuntu bwakubuulira bwakugamba ekigambo nagamba ono ku mbagayo nja kukuwa ente oba nja kukuwa embuzi nga make sure nti ekigambo kye akituukiriza naye kati but kati bize byonooneka akusuubiza n'atagireeta n'akusuubiza ng'amanya alimba n'okukulimba. Edda ng'omuntu ajja ku mbaga ayina akagaali n'akagaali nga tayina ne bamuwa entebe y'omu maaso naye nga si mugagga but ng'ekyalo kimumanyi musajja mwesimbu nga bamuwa ekitiibwa. Today entebe y'omu maaso baziwa abo abayina amamoloka abagagga abayina sente zaabwe. Society tefaayo wazijjeewa but nze society gye nkuliddemu because was very very conservative mu biseera ebyo nga baza kubuuza naye zino ensimbi zonna z'otuwa wazijjawa simu ababbi yugetinga abantu baziganda but leero ne kanisa yekwaniriza. So I don't agree ne mukulu Ssekabera bwagamba nti bali abeesimbye ku independent banoonya sente ye tanoonya sente naye anoonya sente. He's looking for money. Ate mu ebibiina ebimu ku sente ne kyavuddeyo bulungi bano baga tetusobola kutuula ne mukulu Museveni mu iPod tetusobola akube naffe ekifaananyi ayagala naffe ekifaananyi. Mukulu Museveni nga are you serious tetulituula naawe ng'okuggyako bino na bino nawe kale nawe kati ensimbi electoral commission zeebawa tejja kuzibawa nga kujjako mulimu iPod yatukyusa bukyusa mu tteeka waaye kati iPod tujagala because there is money. So in other words banoonya babaka abawerako naye ngaali mu kuwabya bantukuwabya sente za iPod muzaagala iPod gobadde mu palamenti etteeka lya iPod limanyi eryayisiddwa zonna ezirimu naye submission sinagikuwa honorable Ssekabera. Note down. Proceed honorable.
So now there is evidence. Unova ku police kunoga gwe ayata swando so tunakumpa report kwachi wa muta oyina abasibe baffe nze ntule nawe nikikafuwe siri tula nawe toli tula nange ojja kutula nange ateka sinana kubata gutusa muteeka nze nsimbi zirize bade bafuna nga bafuna kwenjawulo ku protize bagulane bazime ebizimbi guziteeke wano mu iPod kakaza bawandise baluwa nabaga mu baluwa mwino okuteka munga musaba bulungi nnyo ne bateekamu katusaba bulungi nnyo bannange mutukize ate mwino okuteekamu muligobera ku yabakyala mwino okubigenderako mwino okugendera ku bino aye badawone babane yes tujja kubigenderako kale mujira mulindako tunalaba kye tunakola because of money. So basubuzi nga bwe kiri kire kyo gantu bakendeze MPs sikanya na bulimba ba organized groups zino zabaseka bera ko kutusa okendeza MPs means okutusa constitution kisoboka nga babajjawa gendo obuze where will they get 2/3 already NRM emazo okufuna bali on opposite and we are heading to a general election already NRM maje abo bali abo bawedde sibagenda kufuna wamaje nomu bana abalala abayingira direct already kati ina yaba bebakarangirira kati but bade waba kabandeyo ate walogo bakutenga badajingira ne papula wabo receipt yayo kusasula nga badajingira badaroza bya kiseje kati bichakola bine bya sebe kiseje tuli bana ngamba nankane bagita kasambya waliwo street au kumbe ne Uganda usunasa bade bigenda kola bamukutte yagudde ndi atategeera kati ne kandese babade bayina ndamusingi they are being chased from Masaka babanga tebegendereza Masaka bagenda kubera we so 2/3 obajjawa you can't change that constitutional capacity gichusa instead bandi agade bagendeyo banyi nola baniche bagala 10 nalaba agenda ya mukuru mwanga kivumi nanga tugenda kulwana nnyo at least wozaba waka ababaka 10 nenga abachikumi abanonya awali DP abanonya awali Buganda ina constituencies zimeka yagamba ababaka yavunanyizibwa ku Buganda ya committinga Buganda yali deputy president walabe nkugambye yogera ku kisoro no ati Buganda Uganda bwe mfuna 10 Buganda Uganda nze bwe mfuna 10 mbamaze kati wanafuga Buganda yo anti ye now then finally jurisdiction amaliriza ngende mbira finally two elements nkuliseka barayogedde ku violence eri mu primary za NRM. I agree violence yaliwo ate n'abantu bafa oba ofumba amata if you are boiling milk waliwo kyabayita olukoko olububi kana kajja kungulu bw'olaba nga kaze kabeera kaamu omukyala ow'amagezi oba afumba ow'amagezi obeera n'amazzi kumpi goza manya anytime gagenda kukola ki kuyika n'olyomu amazzi kakati bw'ogamba nti kaninde nja kufuuwamu gakwokya so kyolabye eri ekyewalaba mu primaries kikujjira kibajjira buno obululu bugenda kuba bagenda kutuyana musaayi it's not mukulu Museveni akyogere yagambye politics is not a game it is life and death kikyamu ekyo actually bitwagala okukyusa ekibiina kya DF ate era yavuganya ye flag bearer wa DF ko Makinde East kubaka wa parliament honorable Dense Kabira katika North honorable Hajat Misa Kabanda minister wa Kampala ate flag bearer NRM Kampala Central ne honorable Charles Omshana otusanze ono mabikera ngenda kwedda kikoba ngeri gye wakajja kuliko morali gyobadde ngenda kudda kugona buse Kabira mu round esembayo so tukuba tochi mu kusonswa kabaka wa parliament okumekezeddwa leero era nga tubuuza lwaki omulundi guno aba candidates beyongedde ekisooka ate ne ba independents bangi abanyiize mu processes za ebiina munda kivudde kuki era tulaga wa mukowe eryo ebali mugana ngi Dunstan salisonye okusinkana baganda bange bano bonna mugana ngi Charles Omshana Otiwa Misa mugana ngi Kabira n'abatwala mwe nabanange muli mutya munsasire nze kikerezi mwana mu manya kayisa nnyo mbadde mu nomination lare yange Makinde East njagala okwebaza abantu Makinde East ababadde abanje nnyo abansanyukidde nnyo era abandaze obuwagizi bakusanyukidde nnyo ate Makinde gyembeera bali abalala bonna bwe muganya nabo tebabeerayo omu abeera Kira
omulala abeera bwe bajja naye bonna baagala Kaluke Makindye East constituency naye abantu balaze wawe tulaga kakati tekyewuunyisa kuba nti ba independence bangi ensonga ey'aba independence eva ku nsonga emu internal party dynamics nti engeri ebibiina byaffe gye biteekateekamu okusunsula ababaka ebuliramu ddala actually engeri ffe ebibiina gye tusunsula bwe twalinga mu DP twakolanga ekigambo kye bayita kamyufu balira abantu bamanyi ekigambo kamyufu ako twakatandikirawo kamyufu hall yali awo katwe wakati wa Ssenyondwa ne Muganangeddewo Kijambo naye yali party primary nti abaagala bonna bagenda mu constituency ne bayingira constituency delegates conference abantu ne babakubako akalulu era system erabika yasigaza bannaffe bana ba NRM ate kyewuunyisa mwagitandika ate ne mugivaako abasinga twagitandika ebiseera ebyo naye ate bannaffe aba NRM ne bagipiikinga ne bagisigalamu mu NRM eyo yadde erina ebizibu byayo bingi nnyo miisa bwayimirawo ne Mabikke miisa n'awangula Mabikke tanyingira Museveni Mabikke agamba miisa yanzibye nitagamba Museveni yakoze ki yanzibye mu bibiina ebirala Mabikke bwayimirawo ne miisa bwe bamuwa kaadi ne batajwa Mabikke Mabikke agamba nti president yankoze ekigambo ate nga boogeramu n'ebyessente nze siberanga abantu bawayiriza bangi bavuddeyo saagala kwogera ku munange ono ali wano ayinza okunyiiga naye bangi abavuddeyo ne bagamba nti ffe abasajja baatusaba obuwanana n'obwensimbi naye ne kandi ne bajja tagituwa nolwekyo engeri gyeteekateeka waliwo munange omusajja wange gwe siyogera wano ku radio kasookedde nga bamumakaadi tabanga mu buliri omukebereko tavanga mu buliri sebo lwakodde chance nedda sebo lwakodde chance pressure zamukuba ensimbi zange bazitutte abaana bamazeemu tabanga mu buliri ayinza n'okufiira mu buliri abantu abagamba ensimbi baziwa babuloka teziba official babawuddisa nze nja zitwalewa twakyogeranga wano wakyemutayi twakyogeranga wano nti waliwo ebibiina ebisaba bakandidate sente lwaki olaba nti omutindo gwa parliament gwakka lwaki olaba obukiise mu local government badde bujja bukka lwansonga eyo nti omuntu tebasunsula muntu asaanidde wabula basunsula omuntu abawadde akasente n'olwekyo ebibiina by'obufuzi ebiri mu Uganda birina okulongoosa ennyo engeri gye bikwatamu ensonga zaabyo munda si kusunsula ababaka bokka wabula n'ensonga n'engeri zikwatamu ensonga endala twalina ensonga ya Mwami Mpuuga eyali ensonga entono abakulu gye baali balina okutuulamu ensonga ne bagisajjula netuuka weeri nti kati kumpi ekibiina kyetemamu waliwo bannange bensanze nga bali mu lugambo nga bagamba bannange nga abaka bannupe ennaku zino abantu bamuswaba abagoberezi bamuswaba lwebyo bakyalina nti bagoberezi lwebyo abantu abasinga badduse abamu bazeewo mu NRM abalala bazze mu DF kati walabye DF yabadde ku mugano jjo kumpi buli gwa makadi mu DF mu Kampala mu NUP yayingidde DF naye lwangeri bibiina bino gye bikwatamu ba candidates hakati ba independents bano ne balyoka bafuna ekyekwaso naye nga tebali badde na kyekwaso naye yadde ensonga eri bwetyo nze siwagira ba independent siwagira ba independent independent abavudde mu process ebiina bana independent siwagira muntu avudde mu process ya kibiina n'agenda kuba namunigina naye simbawo kuba namunigina in the first place why do you subject yourself in the first place lwaki
we're subjecting. I thought the process would be free and fair. No, Bagambye. no. Ayaba tebageze independent. Bajoinize kibiina ekyo njogera. Nti oli bamumye kadi mu NUP. Taze independent. Agenza mu kibiina ekirala. Wabula agenze mu kibiina ekirala. Ekyo nkiwagira nnyo. Naye ekyo kiwagira system olw'ekibiina kino gyagenze kiba ne systems. Wali bamumye kadi nga 27 September weeks 2 n'afuna kadi. Kiba ne systems because kati ngaffe ewaffe bakoze okusunsula. Era sibuli yasabye kadi twagiwadde. Banji nnyo bwe bagobye abatafunye mu bibiina birala tebabagobya kukyali tebafunye kadi mu bibiina birala newaffe nyini tetwabawadde nologyo ffe tulina system esunsula ate system yaffe evira ddala ku constituency nga bweŋŋambye tuzimba era bonna twabale tubasindika mu constituency delegates conferences bwe zitula nezigamba ono tumwagala nga tumutwala bwe zitula nezigamba nedda bwe kityo bwe kyabadde naye tulina obulabe bw'amaanyi olunaku lwaleero mu palamenti y'eggwanga ba independent bangi nnyo bali about 70 naye obalaba nti ne bwe bayingira mu palamenti ate bakola memorandum n'ebibiina ebirala dembe lyabwe yes dembe lyabwe wasalawo okuba independent ate wakyokola memorandum. Independent means you can support either. No, independent means you are independent of every side. No, but it means you are not under control. But it is wrong again for you to enter parliament as independent. I don't know Gamba. MOU ne NUP kasaninge MOU ne NRM. Era nze ensonga ne weja mu parliament nga nkyaliyo. Nagamba tu ba independent basibira wabweru. Lwaki? Democracy ono go to practicing si waffe. Wa America wa Bungereza. Bwe wesimbawo mu kaluka Republican Party over Democratic Party in America and you lose free and square, you never come as independent. Ebungereza bwe wesimbawo mu kaluka Labour obaka Conservative, it is very very unlikely when you lose you opt for independent. Wano tebakisiba mu semateeka. Tulina okukisiba naye omanyi wakijja wano kyajja wano olwokuba for many years twalina ekyo tuyita individual merit under the movement system. No party system yalina ekigambo kyewayita individual merit kakati wano olwa background eyo ne history eyo kyali ize kyayanguyira abali mu buyinza okukkiriza abantu ba independent abantu okujjanga namunigina kubanga nayo system eyo bali bagikola ki bagipromoting maliriza for now naye nga mu byonna nze kulwange ndowooza nti kino kyakuyiga munalita abakaba meka musimbye oyiba meka nomination wedo bate munabala by close of today to abale to nominate nze abawaka 17 bakale 17 nga mu bana anga DF 17 bana n'olwekyo bwana obayitamu basobola kukyusa constitution bwetufunako bonna ne bwebayitamu bwetufunako nabuuzawo nabawake bana bwetufunako 12 tuba mukozi tuba tukola bulungi webalinyo honda busekabira dakiika ndabe wandiika bingi kubanga kansooke nakwetonda mu dakiika zange 3 kubanga tuddide ku mpewo amaloboozi gange gajjidde mu muzindalo just kuteeka abantu ku speed kukibaddewo nti mbadde nyiigidde nnyo wamabiko ono lwaki bagamba nti bwe nali ndi mu secondary bali tebatukkiriza amasimu ku ssomero n'oburadio naye bamabikke bano obudde obwo bali mu prime time nga bayogera ebintu ebyali bizimba eggwanga mu UID sijjukira gye yali bali bamaanyi nnyo mu UID ngenda nkukusa akaradio nsobole okuba nga mpuliriza amabikke naye kati nejjusa omuntu eyali anemeseza n'okusoma mbu nali njagala muwuliriza okusinziira ku bigambo eby'omufubutukamu kati ababadde batuwuliza ekyo kibateyakwagaza ebyobufuzi kati uno oli ku meeza senga musisinkana kati oli mwebaza naye bwe ndaba ono mwejjusa n'ekyokubirinjogerako kino ekyokubiri alimbye bwage ntakkiriza mba independent era yaga ne parliament bajjewo mu mwaka gwa 2006 bwe yafuna obutakkaanya n'ekibiina kya Democratic Party yesimbawo nga independent
kati wali mu parliament nesima era bweza mu parliament ngamba ba independent babajewo nedda yes andi anakuwa kati history kati tomanyi toyega kyo tamanyi sekabira togeza kugera kyo tamanyi bera mugumikiriza mu 2006 ni chief nesima nga independent nebo nada mu parliament ngovudde muki wava muki kuki wali mu democratic wali ongoberera tusibwambe wo no 201 waliwo bibiina soko ate kankusomese ate oyingidde waawo kankusomese sekabira ekamalirize record ogiseti ogikiriali kubanga 201 naye abadde ayinawo nokuterenga 201 onokwakelere tokyangalanya nyumba n'okumulinyako hatoloze enkolerani onabesekabira tunule omusamiza ateeka essabo ku luguudo n'ateekako n'akapande abawanjawulo kati omutwalanga mmensa kati ate ono mutwalanga omusamize ateeka sapuli mu bulago naye nadda emmanju n'anyeenya mwenna musigala muli basamize nsaba mwami Sekabira genda mu maaso onabamabike ngenda kuwakaddo yaddemu kasawa li omutangaziza mutangaza butangaza nenjagala musomeseza netondere okumbuzaabuza oyasobola okuyiga oyo kati kuyigako ate kati kambabuulire lwaki ono aneetaaga nnyo mabike bano bamabike tebategeera pata ideology okuviira ddala we yali mu ngaakyali memba wa DP n'atandika eyiye ya social democratic party ne bayagala ogiyingiza mu Kyagulanyi n'atagiyingira n'akola NUP ono yali subjected mu vetting process ya NUP mu kalulu akawedde n'atafuna kaadi n'addayo neyiwaggula n'addamu n'afuuka independent omuyaga ogwa democratic forest bwe guzze n'agiyingira akageri ke bakolagana n'owa alien forest kati ffe tubatwalira wamu kweyisa abawandiisi ono obwasa abawandiisi yakabukwakkula so mbadde nkyali ku mulamwa gwennyini gwe mutunyonnyola tonafuya kibiina ne secretary general wa DF buno bwe bumu ku bubiina obutandise nga kano akakasibande okategedde ono yeesimbye kwa president lindako okubuulire lindako akabiinako oyo kasibande yali yeesimbye busujju akabiinako ono olusaniya munyagwa akabiina kabano n'akabano bamabike nedda tuze njogera mazima mu maaso n'akabiina nakutuuka ku nnasu ya munyagwa tosobola kutuuka ku nnasu ya munyagwa goyita akabiina kammwe bwebubiina buzimbibwazimbibwawo okutukuumira ate kanuupu tewategera pana ideology kyekyakujja mu DP kikujje mu SDP kikutwale mu nuupu kati wuyo oli mu democratic buli omu abako gyavaawo nabo Sekabira wali ono yakatambula ebibiina bina mu myaka 10 era ina kalodi ono yali wafa NRM dakiika zigenda nze zaalibwa mu 87 kibiina kye kyalimu mu 87 ate ogambe wali otwagala nnyo mu UID nidde tubawuliza ku radio kati njagala kugenda kuba independent abalala abantu bano aba NRM bwe bamala okugwa mu bululu bwabwe batandika okunoonya engeri gye babagainingamu okufuna obufu obulala ofuna otya obwa RDC obwa commissiona bakusindika batya mu commissions bakusindika batya mu deputy RDCs kubanga olina okulaga nti oliire otaddewo embeera osobola okufuna ekifo njagala kuddamu lukwakwayo kibakomyawo kubagaininga kufuna bufu obwo abammwe nawe kimanyi bulungi abantu bammwe kiki ekibakomyawo oli bamukubye ensonga endala njala okwogerako waliwo ayabadde akyogedde ndowooza abadde lw'omusana naye ndowooza nti yabadde pointi yange n'agizimba bubi n'agyonoona nekinnuma gavumenti eno eya mwami Yoweri Kaguta Museveni yereese ssente mu politics w'eggwanga kikyamu nnyo okuba nti kati abantu batunuulira ekifo ky'omubaka wa palamenti ng'ekifo ekigenda okufuna ssente kati waliwo ensonga endala gye mubadde mugezaako nga temwagitegedde ensonga y'okugamba nti okukendeeza obunene bwa palamenti ne mugamba nti tekisobokera ddala ekisooka constituencies nnyingi ezitondebwawo nga tezitondebwawo mu mateeka agalina okutondebwawo
njagala kuwa ekyokulabirako abantu bewakiso bano bangi naye bakiikirirwa mu ababaka batono kyokka ate osanga constituencies endala ezisaliddwa nga teziweza abantu 10,000 tugeze constituency yaki abantu baki n'omubaka wabwe bakiikirira erinnya liryo kubiringenda kulijjukira yaki bali abantu 2,000 naye president bwe yalaawo ensonga lwaki bakiikirira agamba nti abo abantu babadde batono nnyo nga balekeddwa abo abantu mu Uganda bali 2,000 so yakuliyetingayo constituency eyo nti eno yakuaccommodating abantu ababadde bagenda abayinza obutabeera bangi okusobola okuvuganya so aga nti ekika ky'abantu we bati nabo tubaweeko constituency n'olwekyo njagala kutegeeza ggwanga lino nga bwenkubira nti ensonga zonna endala ezoogeddwa zibadde z'abannange bapanalisiti bannange kubulwa nsonga ntuufu ze bawa lwaki ekibiina kyabwe kyalemererwa okukondakitinga primaries eziri free and fair nekireetera abantu baabwe okusobola okukomawo okujja okuvuganya no kakati mulimu bano nga bano bebagamba be batutte mbadde wano mumenya abantu abagenzi Roy Sembuka njagala kwogera ku bammemba actually era lindako nkubulire ffe bwe twali mu vetting kubanga mabike yatandise nakyo ng'agamba nti batuvetinga batya ku 40% next 60% ne mujjukiza nti n'omulundi guli gye yalimu kikulu nnyo ekibiina okuyisa abakulembeze baakyo mu drills nga tebanakufuuka bakulembeze lwaki ekibiina kya NRM tekiteekawo vetting eno nekirinda omuntu n'amala kufuuka mukulembeze nekiryoka kimutwala ekyankwanzi kubanga tebafaayo ozootya bekikulu kasitoba wa numbers no ffe kyaffe kyangu nnyo ekitutwala mu vetting kutegeera ideology y'ekibiina ogimanyi principles z'ekibiina ozimanyi values z'ekibiina ozimanyi era buli ayabadde tamanyi values ezo lindako nsooka enkuddemu buli ayalemereddwa okuyita mu kasengejja mu nsonga za ebyabadde byetaagisa okufuuka candidate yoyo atafunye kaadi n'amaliriza ng'ayingidde DF kubanga bakitegeddeko nti sente za Museveni ate zaayise mu DF okuyambako bakandidate banogenda wonna wasokamuyamba asobole okugenda mu campaign tuli wano tubalaba mwebale jambo saa webale kulaba good evening lacking transparency chaos corruption misunderstanding and incompetent leaders who were given party flags are amongst the reasons why this time we have witnessed large number of independents. Good evening. Ngambya Nyesembosi Ivan alanyisengejja ogambe tuota buliro we balalan mulongo katoyo ni namasuba mukikajo ndabiranyo romshana we bale kueleza mwami busulwa Rona Namkasa salutations to our Hajjat Mensa Kabanda era mutwaliri balugundi bamwe ayina erinnya lyataddewo naye saagala kunafuya abakandidate nga ali nominated naye akulamusiza Hajjati. Greetings to you my lord, I'm tuned after a very long time. My regards to Madam Mensa Kabanda and ask her to tell us what she's going to do for us that she can't do currently as a minister for Kampala. Semumaga Alan at Kimathi Avenue Nakasero Kitengeji. Kirungi nzijawo honorable Hajjat Mensa dakika nangera kuwasatu nga zina wadde honorable Sekabira muligwa kisanja kyaffe kino kisemba kisanja kyaffe kisembayo endoza kasooka enziremu oyo agaye tikyengendo bakolera njagala abantu bawuli wakati wa minister ne MP nti nze mbeera representative wa Kampala Central Division ate nga nimba tuta obuweereza muki mu parliament era nga nno bakiikirira bwe mbeera ate minister mbira ku police making so bwe manga nina byombi atembera mulungi nnyo so njagala oyo agambe twali kyesikoze era twali kyesigenda kukola but I've been tested era manyi tingenda kukola bulungi ate byenkozeeko bingi nnyo mu Kampala Central Division ne Kampala Metropolitan nga mpeereza abantu banna Kampala emiriraano n'ekibuga nkitegeera mbadde mu Kampala mwesomedde mwenkoledde so talowooza nti nno mbatuwano waddewo memba parliament gwasobola okuza kikyatakoze kati ku saa zino gwe njagala okuddira mu bigere era nze mbagamba nti I'm the best candidate in Kampala Central Division era balaba nti service delivery gye ngenda okukola mu Kampala Central Division will be the best they have ever seen so nsaba bategeere enjawulo eyo era nsaba bamanye nti balise candidate asobola era omutegeevu ali soba ate nga ngenda bakolera naye bwe tudda ku nsonga y'obukulembeze obuliwo kati sikiwa nti waliwo nga badde ogamye mu parliament kati ti yes twagala kukendeza ku namba y'abami ba parliament nti bayinza okukkiriza
abaliyo kati tebasobola kukkiriza oba singa bukedde ku makya ne baga nti abange buli memba parliament agenda kufuna milioni 3 ojja kulaba namba ng'edropins kyekiraga nti abantu tebagamba nti bazze kuweereza wabula bazze for businesses bazze for this money kuba sente nyingi ate nze ngamba nnyo abantu nti ne baligamba mu parliament ku ssaawa zino eziriwo kati tituwaddeyo ozera waseera zonna zibavumirira babawadde ssente pulezidenti yabawadde ssente bagenda kuyisa kino bwe zibanga gye ziri tewali asobola zigaana era buli omu azitwala balimba tewali akiriyo atulage nti ezange zonna nazirese okujjako le omusajja yali yesimbye Masaka yani twaha Kagabo yagaa nti ezange zino nzikoze eki era oyo muteeke mubazira abasigadde bonna bazitwala bebbu tewali n'omu abonera tewali n'omu asobola kabeere Namboze gwe batina kabeeraani bonna bonna bazikola ki bazikoona olumala zikoona beddu kasamala okuyanga basangula batemwa bittu nga baga tewali yakoze eki so ekitegeeza tewali atazirya ekibadde kintunuuliza honorable minister kibinyi okuba nti gavumenti yammwe ebreedings omuze gw'obuli w'enguzi okugutuusa ne kusiga njagala ono baleete ekitabo babawandiika nga babawadde ssente ezo nti ye teyazifuna era zaddayo tekiriyo tewali n'omu azirina teriyo kyayogera bwogezi wano ku mpewo kubanga anoonya kalulu naye kati kyenjagala nze njagala gwe kyoba okola gwe gamba lumu kireete mu palamenti tibannange batusale ssente tubadde ku miliyoni 3 twagala tufune miliyoni 5 era bazize ku ddwaliro ly'emulago ojjola abantu baddamu okwesimbawo bajagamba ezi5 osobola okuzifuna 5 osobola okuzifuna oba ssente z'emmotoka tize zange temuzimpa ebibiri kasanira gye ntambuliramu nalina gyatambuliramu agantirezo babikole ki babimpe ebibiri oba kwewola mu banka nga kubanga yakyogeddeko ti abantu bewola million sima ku 20% abala ku 25%. Tewali atewola sente mu banka okuleka abaga katinganza nze dini yange tenzikiza kwewola sente ezo naye abalala abasigadde buli muntu agaba mpeyo biliyoni ngende tandika obulamu mpya mpeyo biliyoni ngende tandika obulamu mpya mpeyo ngende nyizimbe ennyumba mpeyo ngende nkole ntya so politics kati yafuuse wa sente kyovola banga tewali aga nti siwadde bantu kino oba kiri era sente baziwayo mu nkukutu CNRM yokka nafe abe NRM ate balowooza nti ffe tulina naye ffena tufuna salary yemu na buli kimu kyonna ate ffe tukola ebintu bingi byo byebatakola manyi babeera kukaba buli ssaawa bannange ffe gye tuli eri si waffe banaye mutusaasire mwanonayo ki baveeyo mwanonayo ki banaye tebatwagala banaye tebakola batya ate nabyo bakolera byebyo ng'oyinza okugamba nti Seggona bamutaddewo ne Walukagga Seggona yagudde ekibuuzo Walukagga n'ayitayo ideology tagitegeera eyagikola loyo omulamba kati goyagala ki ground yabadde contributing a percentage ground Seggona gyatali nzembera mu wakiso nze ndi mu wakiso nze ndi mulonzi ze bazaala buloba ninamu abantu balonda eyo gundi yaffe nze ndi mu Busiro South era Busiro wa Seggona waali Busiro East walondera nze wenondera era Seggona ffe tumulonda yadali waffe tumulonda awo nasumba tumulonda ogambye oli wa Kampala Central Kampala Central ze banzaala buloba mukunzaala ebuloba nze ndi wa Mwakiso district Seggona badde nayo ku mikolo njakuwa Wakisoba muyita batya Wakisoba muyita batya ensonga z'otabula tubadde twogera ku mugambye nti mulonda ideology z'abantu muntu afuna atya kaadi zammwe zaalimu ebirumira bingi nnyo njagala okikkirize kubanga lwaki kaadi zammwe mwazigabira ku ssente nga mukulu Mabikke bwagambye onarebo obalabalamu nga Walukagga asinga Seggona ssente anti yasa Walukagga muyimbi abayimbi balina ssente gwe talabanga president wamwe muyimbi Walukagga bakamubbako mmeka mu mmotoka nedda sebo kati kamala okumuwagadde mu bituuke njagala hona bumisa agende masama Bobi Wine ali akukyalya ku kamwake kakuyimba kati ne Seggona ali akamwake kakola ki akola ekivulu nafuna miliyoni 3-4 nazikwata naziwayo nagamba mukole ki munonde n'abaza nze nga bwe mmanyi
ekibiina kyaffe kyali kigaba China abantu bonna nekyawulako vetting nekijjako ebitundu mukaaga nekibirekera abantu kimanyi nti abantu bonna era omusente gwe mukuŋŋaanyizaawo mungi nnyo kati gwe mugenda okukozesa naye nga abantu mubagyeko ssente abantu mubakozeseza ebintu abakyala mubakwanye byonna babikoze byonna babikoze obwalawala bonna bonna tebukyalina kye bulina Kampala Central Division mbeebaza nnyo abazze ku mukolo gwange ogwajjo banominators bange mbatumidde nnyo bacoordinators bange mbatumidde nnyo Kampala Central Division era mbeebaza omukolo gwe mwantegekedde omulungi ennyo bwe gutyo ate ne mugukola n'abantu abangi ennyo bagamba nti ensolo ku kisigo kweri mwongere bongezi maanyi abasajja tubalina n'abakyala tubalina abazo twegatta kusimanyi bakandisi bameka bazze naye mbamanyi nti nze best candidate era saagaana kuboogerako mbeebaza buli omwanjagala neebaza abantu bonna abankwatiddeko neebaza abantu bonna ne gavumenti president Yoweri Kaguta Museveni naye mwebaza okuba nti ku luno nali nominated yeyannonda he appointed me but now nzizenga MP wa Kampala Central Division era nsuubira nti nkoze bulungi nnyo president abatumidde Museveni dakiika 3 nenzire wa honorable Malik era baagala nnyo ebintu bibiri tuyina politics tuyina n'ennono mu society engunjufu ennono zandabadde zifuga politics ennono zifuga ebyobufuzi yes sebo ulira kati omukyala nga honorable Janet Kataha mukyala wa president yali mukyala wa minister of defense nga mukulu Museveni minister of defense biseera bya Rule and yali mukyala wa vice chairperson wa military commission, so that was a big rank. Yali waggulu naye yagenda mu exile, bali bakava mu exile 1979 ebiseera bya Amin, ate naddayo mu exile 1981 85. kati bwaba abuulira generation y'abazzukulu bo naye abannange ebintu by'obululu si byakusaagiramu. It relates to peace nga bwogamba nti parliament is to make laws for peace. Birimwe bikwata ku ddembe, bikwata ku police, kuna ku mirembe, bikwata ku kavuyo na kufa. Kati n'olabanga abaana ab'emyaka 18, 19, 20 ono yagambye yazaalibwa 87. Aba 87 ngamba oyogera ki? Then there is a problem. Bwolaba omuto ng'addamu anerda tayina na respect ewuliriza ye nagamba twe experience eyo oli ng'agamba ku myaka egyo sanyagadde odde mu kye nayitamu because tufunye problem society yagala na kuwuliriza. Tekitegeeza nti nyina okukkaanya byoyogera mani nzikanya nabyo, but I should have the civility to listen. Then ndabe engeri gyenkola ki, engeri gyenkuddamu. Kati kyekizibu kyoyina omulamu omusana oba wanywedde wala ki. So tulina okuddayo ku nnono zaffe. How do you oyoleka otya obutali bumativu bwo, obutali n'olaga nti tolina kukkaanya n'omukadde ga mukulu Museveni naye ate nga tovumye bukadde. You don't need to insult age. By the way, ate kibaana kibi nnyo n'okulimba age eyo nayo nnono. emyaka emikulu egyo tebagirimba. So kati kyekizibu kye tuyina Uganda wetuuse and tugenda kubisasulira. Wagenda kubeerawo distillation tubisasulire. Ono kyabadde agamba manyi twali tuyina akasengejja. Okay, segona yajayo mmeka ku ground. Nze siri omu kubakozesa vetting. Nze nkubulidde process mwe nayita. Please mbadde manyambuuza kibuuzo. Nze mbuuze gwe ondamu obusiro obwo. It was a rhetoric question.
kati biri rhetoric lwaki birita ku TV sibuuziza gwe wekubaganya ku mutima gwo mabike Omalutu nyonyolo oyo ekigambo rhetoric kitegeeza Mariza honorable Mushana zile zile wa honorable Mike so the last because you see tukola audit mu organization zino za gwanga ziriwo kulwa kulweteeka ziriwo kulwa Uganda kyobola abaye waffe je nsibuke y'olukunjiri abantu bali tebagala bibiina nga bwogamba bibiina nga tebakuwa kalulu. I don't even think in the whole of Bujumbura wali osobola okufa n'abantu basatu abagala multipartyism. Why? Because engeri gy'ebibiina gye byeyisaamu. So tetusobola kubanga tuli in 20 years tetuna nakuweza myaka 2 nga tuyingidde ebibiina. No, but there is vetting. Segona wagudde nagudde okay ku 40 yajja yomeka. Now you give us the results. Nti bwe yajja okumubuuza ideology oba amanye ebigenda mu maaso mu parliament yajjayo 2. Bwe bagenze ku ground najjayo 15. Then tumanye nti okay oli yamuwangudde with these points. Right. So we would have another referendum in the future abantu baddemu bagale ebibiina oba wabe wajja ne parliament agigale. Because you can't have parliament got 2/3 balinga sekabira. Wewe nyo honorable Mushana komao Daniel Lukawe Serimya, thanks for the show. Bwana SDB. Greetings to the team hosted tonight. Mbakuba mulonzi muka central Hajat Minsa kwesandi vudde irrespective of the colors in mulaba mu mulama honorable Kena tukwagala nnyo Daniel Lukawe Serimya kungu webale. Honorable Mike Mabi nawe satuzo kanzi kuwe tumalirize dakika zompadde n'ensonga esooka producer wo sirimativu naye kijate amanyi okola pano abantu abamu bafunyange program zaabwe n'abantu abali mu ndowooza yaabwe gamba oddire oleete ositula omutindo gwa debate ng'abantu abalimu ba muzinzi naye bwokataba omuzinzi n'abantu ntu abalala reasoning efa producer asina bwenyageddeko nibakitula going forward Sekabira ne minister sekabira ne minister oli minister mulamba olina omuntu omulala ayogera carelessly ayogera arrogantly ate nebyaga tabimanyi tabitegeera you know kwegamba abantu abamu bafune programu zaabwe omulamwa oli bo babeere mu bidibeti byabwe ebyo simanya beerawo simanya meri yazze ebintu bwe bityo omulamwa tudde wano emmeri yakomyewo kulegera kuperesuni akati tudde wano twogere ensonga ezikwata ku ggwanga akati sabawandisi wa DF maliriza ogwanga oligamba ki ku nsonga ezo tulina okuzaawo omutindo mu by'obukulembeze quality and leadership modulator omulamwa gwe mulamu era naye ate omutindo gutandika ddala mu kibiina engeri gye musunsula omuntu ono gwe muwa public omutindo gw'abasebaana omutindo gw'abaikule park omutindo gw'abanadwanyalaali gwaggwawo agrawori omutindo ogwo gwini byanyima gwaggwawo era kati olina basekabira mu parliament olumba omubaka naye bwe danjogerako naye kamugereko kogeddeko bituufu ayogera obwogezi ku mbuzi ate tajogere na fair parliament wala azogera mu corridor naye nga batuwe embuzi batuwe simanye eruwero nolwekyo tuzeewo omutindo mu bakulembeze naate omutindo mulenga bati katulebe abantu bwe bati omutindo gutandikira mu nsunsula primaries eza parliament zitandikira mu nsunsula eza primaries mu bibiina byaffe netugamba really ono gwe tusindise weewaawo naye ekyo butakirongoose mu bibiina eggwanga ligenda kufa ekirala ffe mu DF tukkiriza nti tukendeze parliament tugijje ku bantu 529 badde kumbame tugiteeke ku bantu 180 nga buli mubaka wa parliament akikira abantu 40 zido constituency waliwo constituency z'abanange bemanyi ezo zote zetagana gatta nga busatu bugatibwe omuwendo gw'abaka ba parliament gukendeere ali nekirala ffe mudiye okutukkiriza nti twawulemu tiya za parliament tufune ne even upper chamber
kubanga oyinza okulwana n'oyingira mweno House of Commons, Twice House of Commons. Naye apa chamber ebeere abantu bansa, abantu abalina obumanyirivu, abalina experience n'abantu afanako bati. Knowledge of some of the reforms that was to one, to creating a bicameral house. Levels B. On a parliament, ne senate. Ekyokubiri so muwendo wabakaba parliament. Ekyokusatu tulongoose party primaries. Tulongoose internal systems ezebibiina. Kubanga omuntu ayinza okuyomba, muyinza okufuna obutakkaanya butono nnyo mu kibiina naye ne buvaamu n'okwabulwa kw'ekibiina. Kati for instance twafuna obuzibu wano mu FDC, ensonga yazaali ntono nnyo mu FDC. Zaali nene za ssente ezasooka ku Mugisha Muntu ku muntu ne Besigye bwali busonga butono nnyo, naye ne bwabulamu ekibiina that the first time. Naye kino ekya ssente nakino ekya ssente kyali bade kisobola okuba managed. Kyali bade kisobola okuba managed kubanga si gwe mulundi ogusoose abantu okola allegations nti abakulembeze abali senior bali decent bafunye sente ebyo mu dipi twabirinanga. Ne how did you manage it? Internal dynamics and internal mechanisms of resolving conflict mu bibiina zikole ki ziterezebwe. Akati Secretary General namaliriza so akumaliza nga situmidde bana DF kati ekibiina ekitambulira ku speed ekizungizi, ekibiina ekisinga okutambula ku speed ekizungizi mu Uganda mwonna, ekisinga okunsanyusa nti twasobodde okusunsula abantu ab'omutindo. Tugenda kuwa Uganda abakulembeze ab'omutindo, tuzeemu okuzimba omutindo ogubadde guweddewo mu Uganda. Kirema kwebaza nakutumira ku bantu b'Makindye East Constituency abantu addemu Besigye era kati bw'ojjase mu constituency njagala nkukyazeeko danstan kyakutedda kintu kirungi nnyo era njagala okwebaza olw'obuwagizi, njagala okwebaza olw'omukwano ogwo, nja kuwakikirya bulungi kubanga siri mupya mu parliament. I was in parliament ate abantu abasinga bagamba nakola bulungi, nze simanyi naye ku rating simanyi kye bakugerako Ssekabira wammwe ne bagamba nakola bulungi, nze saabeeranga mu corridor. Ensonga zange tezaali wakola bulungi ne bakujjayo zaali nga za asaabayo nze nebira nesiba kuba meya. Ensonga zange tezaali nga ku mbuzi naye nzirayo naye embuzi zaali zibadde olijinganya embuzi kalusu mbuzi wadde. Honorable, temulina candidate kuba president bawagirani abantu bammwe kyoba otubuulira nkusiibule tugidde ebbali era twawa ensonga lwaki muwagire munyagwaga ensonga ya president twagidde abantu bangi badde balwanira DF endorsements waliwo be nalabye nga bagamba tuwagidde munyagwaga abantu ne bagamba era onoonyoggalewo nga tompadde mwami Museveni abantu ne bagamba nedda tetuna bwe tuwagira mu nsonga ya president twawa ensonga zaffe twagamba nti okujjako nga waliwo reform nga waliwo ennongo nawe Honorable Mabike Siibula Busibuzi nawe uliriza ngenda mawulire banna. Njagala okwebaza nnyo Ssebo, njagala okwebaza nnyo abatulaba, njagala okwebaza nnyo abantu Makindye, njagala okwebaza nnyo bana DF. Amina, webale nnyo. Njagala kwebaza Honorable Mushana, Hajati Misa Kabanda, Honorable Ssekabira, Honorable Mike Mabike. Ssekabira w'embuzi ezakalusu ninga kati obwo budde bwonna bw'omuwono ama